Eno nayo njagala mugitambuze guys, njagala mutambuze video eno etuke ku buli Munnayuganda yenna. Bannayuganda abasinga obungi ntandise okulaba nga mufunamu endowooza ez'omunguba ez'ekibogwe. Nti mmwe ne mutalonde ba MP naye kikulu kasa mulonda president, which is true. Ekyo kye muliko kituufu nnyo nnyo, naye si kituufu mweno revolution gye tulimu. Ekyokugamba nti no mulonde president ba MP mubaleke, ate ba MP mubalekere nakyemalira. Mwa batamanyi nti nakyemalira akozesa omuwendo omungi ogwaba MP baalina okulegitimizinga obwa dictatorship bwe. Mwali mutuddekawo ne mwebuuza lwaki Buganda region ekyasinze obutalonda Museveni, Buganda region tolonda NRM, era nga bateekawo ne campaign egamba nti NRM for Museveni, kitegeeza tebakyamulonda. Era ne mukalulu akagenze mu maaso akabavubuka, ne mukalulu akagenze mu maaso akobwa MP bano nga balonda akamyufu kaabwe, mwalabye results ezabadde mu Buganda region nti zabadde ntono nnyo. Omuwendo gw'aba MP abangi Museveni agukozesa okulegitimizinga dictatorship ye, okulaga ensi yonna nti abantu bakyamulonda, temulaba ffe tulina n'ennamba ennene mu palamenti. Mwali mutuddekawo ne mwebuuza lwaki ebitundu ebisigadde ebiri ebbali wa Buganda like Western Uganda eyo mu mambuka awasinga okubeera ba MP abangi aba NRM batematema bu constituency n'ekyalo bakiwa constituency to get the numbers to legitimize the dictatorship in Uganda, okulaga nti there is democracy kubanga batulonda ffe bangi. Okitegeera ate ebitundu ebyo wadde bye basinga okubeera yaba NRM gye basinga okusimba amakana nga balaga nti balinayo obuwagizi bungi, ate gye basinga n'okubbira akalulu akasinga obungi bakabbira ku bwa MP, bakabbira ku kifo ky'aba MP yenna bw'awangula mu kitundu kitegeeza ne ng'ali ku kaadi oba ya NUP oba kaadi ya NRM, kiba kitegeeza bo mu mbala yaabwe nti era ne president wa NRM yawanguddawo oba wa NUP yawanguddawo. Okimanyi nti akalulu ka president Kyagulanyi ebiseera ebyaggwa omwaka ogwaggwa 2021 bakabbira ku level y'aba MPs. Wasanga nga MP ng'afunye obululu emitwalo 3 ng'ate bakulaga Kyagulanyi afunyewo obululu 13,000. Oba okitegeera nga balinga bagamba nti omuntu yalonze MP wa NUP n'alonda president wa NRM. Oba mukategeera akantu ako kaakati saagala mubeeremu endowooza egamba nti ne bwe tunalonda president Kyagulanyi ba MP ne bwe tubaleka kubanga tebalina makulu. No way, ba MP tebalina makulu in dictatorship system eya Museveni. Naye bwe tunaaba tujjewo system eyo bajja kuba balina amakulu era tubeetaaga. Bwe tuba tugamba nti no tuli mu protest vote, kitegeeza tulina kwerera ddala. Tulina kwerera ddala okuva wansi nti ne ba MP ba NRM teri kubakombya kalulu kubanga tosobola kuwanguza president Kyagulanyi nga wa NUP ng'ate ba member abali mu parliament ba NRM. Kati bwe muboola akalulu k'aba MP ne mugamba nti mwe mugenda focusinga kwa president kokka, kitegeeza ne bwe munaakalwanirira nga Kyagulanyi ye president, abantu abagenda okubeera mu parliament eno gyagenda okwegamba okukulembera nayo ate bajja kubasiba be, kitegeeza bajja musimbira omuzinzi. Kitegeeza byonna tulina okubikola. Okitegeera wali obadde kawo ne weebuuza nti mu Western Uganda awali abantu obukadde 11,577 mu 1,404 wali ababaka 207. Buganda eyina abantu obukadde 17 mu 3,36 mu 1,775 ng'eyina ababaka 91. Kubanga Museveni akimanyi nti mu Buganda tebamuwa kalulu, mu Buganda talina mu buwagizi. That's why tabawa constituencies to get the numbers. Kubanga akimanyi bulungi bw'anaateeka constituencies ennyingi mu Buganda, opposition ejja kuba eyina numbers in parliament. Oba mukitegeera, opposition ejja kuba eyina numbers in parliament. Kubanga bw'otunuulira population eri mu Western Uganda, Buganda egisinga abantu obukadde nga 5+. Naye ate ababaka abali mu Western Uganda bokka ababaka 207. Bw'oyawulako ababaka ba Buganda 91, Western Uganda etusinga ababaka bayitirivu nnyo. Abo be bantu ezo seats ezo ze mwagala ogamba nti mu boycotting mufe ku ka president, mujjukira nti tugenda mu protest vote. Kitegeeza bwe nebeera protest vote
tulina okumakinga sure nti protest tugitandikira ddala kuba MP okitegera okutuukira ddala ku president. Enjawulo eriwo ku luno tetuyina kucelebratinga buwanguzi bwa MP ng'obwa president tetunnabulabako. Enjawulo eriwo ku luno protest tulina gitandikira ddala kuba MP sinakindi kuba chairman LC5 sinakindi kuba councillors oba mukategeera akantu ako. Naye bwe tuba tumaze akalulu ako tetuyina kujaganya buwanguzi bw'aba MP nga tetunnafuna bwa president. Oba kitegerekese mulina okumakinga sure nti ba MP abasinga obungi gwe olowooza lwaki eri Museveni gyagamba nti gyafuna obuwagizi n'okulwana balwanirayo? Golowooza lwaki? Kubanga namba ennene mu parliament legitimizinga dictatorship ye okulaga ensi yonna nti wadde mwe mugaba abantu bankoowa naye nga bakyalonda abantu bange, nga bakyalonda ba MP bange ab'ekibiina kyange be basinga obungi abantu be babalonda. Oba mukategedde akantu ako. So bino bye mugamba nti simanya akalulu ko ba MP ffe tetubafaako era tuyinza n'obutabalonda ffe tufokasinge ku president. That is wrong. That is what? That is wrong. Ekyo kikyamu. Yensonga lwaki president yagamba mwesimbewo ku buli mutendera gwonna. That is protest kwera NRM buli level. Kitegeeza bwe musuulirira akalulu k'obwa MP ne mutakajumbira nnyo ne president yennyini muba mumulese mu bbanga nga talina matabi gamuwaniridde. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti tugenda mu protest vote ng'entebe nnene ye goolo. Temuyina kujaguza buwanguzi bwa MP kusanyukira just bu small victory nga big victory tetunnagifuna. Do you get my point? Oba mukitegedde? So kati ene namba y'ababaka abangi mu parliament, don't undermine it. It is very very important. Era Museveni yemu ku technique gyakozeseza okutubalako in terms of okuyisa ebiteeka ebibi, in terms of legitimizing his dictatorship, in terms of legitimizing his government. Oba mukitegeera ekintu ekyo. So don't joke with it. Like nze sisa asobola kubira muntu campaign nga tebannaba kadi naye omuntu yenna anabafunye kadi ya NUP tumusimbeko essira ng'omukulembeze ye first priority. Sibagambye nti ekikulu mukulembeze naye nakano tukabeereko byombi tuyino bibeerako. Kubanga bwe tunalwanira akalulu ku mukulembeze nga talina bagenda kulembera nabo kitegeeza ajja kuba tumulese mu bbanga agenda kulembera n'aba NRM bamulumya omutwe. Kitegeeza bonna tuyina okukyera okukijjira ddala eno mu parliament awali kawukuumi. Okitegeera gwe wali weebuuziza lwaki mu Buganda awali abantu obukadde kumpi 17 mulimu ababaka 9 kubanga Museveni talina amubuwagizi tasobola kubawa numbers, tasobola kuwa opposition numbers. Oba okitegeera noweebuuza eri mu Western Uganda abantu abaliyo batono nnyo naye olowooza lwaki bammemba baayo bangi bakubisa mu Buganda emirundi 2 like a third of the Buganda like Buganda MPs. Oba mukitegeera that is one technique. So muyino kifokasingako sigamba nti seat y'obwa parliament mugisuule, no temugisuula naye temuyina kugiteeka ku namba moja. Namba moja alina kuba president, namba moja alina kuba mukulembeze ababaka ne baddako. Kubanga tukkirize tugaane nti akalulu k'ababaka bakalonda lumu n'okwabwa president. Temuyina kujaganya buwanguzi bwa mubaka yenna nga tetunnafuna bwa bukulembeze wa ggwanga. Kubanga bwe tufuna obw'omukulembeze w'eggwanga obw'ababaka olwedde bubeera secured. Oba mukategedde akantu ako bwe tujaguza obw'ababaka obwa president notutabufaako kitegeeza obwa president tebuli secured. Kitegeeza bano ababaka era bagenda kusigala nga bali useless to us. Do you get my point? Kabagezi.